Yita ku 0759058666 njaba okutuuka ku bulungi Channel atumize Radio program dawa tuli mu byabusika tulali abasika n'emitendera n'essomero y'abantu oba n'emiteeko gy'abasika eno weevaako eno yeddako eno weevaako bwekyo kitegeeza emu esangawo tugeze namba 2 n'esangawo eno kitegeeza namba 2 tejja kujja enamba emu ebegiganye okujja so ebintu by'obusika obw'obusiraamu byonna birambulukufu mu Qur'ani ne mu hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate si byakuzannyirwamu ate si bya bulimba si bya butali bwenkanya nga abantu abasinga we bayogera ku mateeka ago ag'ebyobusika. So bw'ayagala tutuukako okubaako ky'obuuza osobola oyita ku Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Genda mu comments teekayo ekibuuzo kyo tujja bba tukifuna live waneero era tujja bba tukiddamu. Ate gwali ku mpewo yita ku 0759 058666 0759 058666 ojjabba otutuukako butereevu ddala. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Manya n'eddoboozi? Ndoshimani afiru sabo. Naam. Halo, somesa bashafi baffe. Alhamdulillah mwebale wuliriza. Era shafi umar kasule nkozi mwembi mweba shafi kasule banaye mwebale. Amina ya Rabbi. Saba Allah kiriza. Pole tuike ampola bwekityo. Insha Allah saba Allah kirize. Amina ya Rabbi Mungu akogedi mwanjarajema. Amina ya Rabbi tweyanziza nnyo. Netuyongera okuyita ku 0759 058666 ojjabba otutuukako direct. Osobola n'oyita ku mukutu gwaffe ogwa Facebook genda oteekemu Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Genda mu comments obeere nga oweereza ekibuuzo kyo tujjabba tukifuna live era tujjabba tukiddamu biidhnillahi taala. Namuseka nga wetulumbalumba. Naam, nkyenjagala okuwumbawumba kampewumbemu n'obuntu buno bubiri. Akasokera ddala njagala atuwuliriza omulungi ategeere ekintu kino nti okusokera ddala adadul warathati min adh-dhukuri wal inathi kama marra bina 25 bakitegeera nti abasika bonna nga tubagasse wamu bali 25 walakin la yumkinu an yajtamia minhum illa 24 naye abo bonna 25 kitegeeza n'oli yali gwe balina okusikira alina kuva mu bo. Kitegeeza abasikira bwe basikira bw'avaamu baba basigadde 24. Naam. Ono afudde tetulina kwerabira bw'aba tannafa naye ababeera akola omuwendo gwe gumu. Kitegeeza ne babeera 25 nga naye kwali kati ye bw'afa n'avaawo babeera basigadde 24. Kati gwe oli wadde mba atuwuliriza ogga nti gwe bw'oyagala ofe abasigadde bakusikira. Kati nze ndi bbaala ki nti ndi mu bbaala lya musajja zawuju nze taata wa waka oba maama wa waka oba nze mwana n'ebisigadde abaana gye bali bakulu
Sanga omwana alina emyaka 7 naye nga mugagga. Kati se bw'oyinza okugamba nti ze kanfe ab'effamire bafune ku by'obugagga bya. nga tugamba ggwanga obadde naddala ki nti mbadde taata w'abano ki mbadde bbawoono katife nga tutandika okufuna abantu abakusikira beebinilahi taala. Ekyo kyo kimbagadde nyagadde kubanga nkabategeeza n'ekirabira kyenjagala okwongerako nga kinsembyayo nakyo oba olyawo agambye nti kullu man infarada min adhukuuri singa kihapeninga zino situation esobola okujjawo nga asigaddewo agenda okusikira omugenzi ali omu mwana mulenzi mpudde bulungi nga ku bano bonna 25 tewaliiwo aliwo okujjako omuntu omu yekka yaliwo mpudde bulungi titugamba nti bonna yagenda obasikira of course weza okuba abaali bafedda naye kati ono agenza okufa nga yiika yakola ki yaliwo kale kubanga n'abasika basingagana mu maanyi mpulidde bulungi singa abasigaddewo nga mulenzi fa innahu yarithu jamia ilmal maanahu yahuzuhu jamia bw'abanga asigaddewo mwana mulenzi yekka nga agambe kati taata wawaka olina mwana mulenzi yekka abakyala bo baafa naye ne bakulekera mwana oyo ate naawe oluvannyuma lw'akaseera katono Allah n'akola ki oyo omwana alina amaanyi agagoba abasika bonna abasigadde bonna abasigadde omu yekka n'agoba ku sayidi y'abasajja ku sayidi y'abakyala bonna abasigadde okulekanga that first priority nga kubanga ajjukira aliwo mu ddaala erisooka eddwala erisooka tugali mulimu abantu bameka bamiteeka 3 mulimu abaana mulimu bamaama abazadde n'omu ku bafumba 2 kakati abazadde tebaliiwo n'omu ku bafumba 2 takola ki kati omwana ku ddaala erisooka yekka yakola ki omulenzi yekka ku ddaala erisooka litwogedde nga yaliwo yahuzu jamia ilmaali kituufu era kyemmanyi wabadde wajjo kibuuze tukiklarifayinze katugambe nti mukadde waffe nga BMK bwe yafa omusajja abadde mugagga be bamu kwe tuyinza okubira live example singa Allah yagera nga omusajja oyo mukadde waffe oyo teyalina talina baana bangi kujjako omwana omu nga talinaawo nabalala mu mitendera giri egisooka okuleka omwana omuki omwana omu omulenzi oyo omwana yendi yali baddadda mu bugagga bwonna kitabi bwabaddemu ekyo yenamula y'obusiramu illa nagati kyava agamba lwaki illa zawuj okujjako omusajja kujjukira omusajja naye twamuleeta mbali abasajja abasika okujjako omusajja ki ye bba wa mwannyoko bba wa mwannyinaze ompulidde bulungi mwannyinaze ali kuno wenna ampuliriza bbaawo oba gwe omwami yenna ampuliriza ali ku rediyo mukoowo omuko singa abeera afiiriddwako mukyala we tetugamba nti ebyomukyala we byonna yabitwala nedda oyo ye waliwo exceptional liannahu la yuraddu alayhi olw'ensonga nti ye tali mu baddizibwa bya bugagga singa biba bisigaddewo waliwo abali mu nkooko gw'okuddizibwa nti tugabye waliwo ebisigaddewo ono addizibwa n'ekyokubiri nti omwami ye omugabo gwe guli described mu Qur'ani teguliko gwongezebwa teguliko kukola ki ye alina omugabo guli described mu basajja abasika be tulina oyo ani bba w'omugenzi alina omugabo guli described mu Qur'ani naye bonna agenda okunoonya abasajja abasinga obungi emigabo gyabwe mu Qur'ani tojja gisanga bagwa eri mu kuddizibwa oba mu kubisa nga tukwata gy'abali okusinziira ku principle tukozesa principle eri abasajja naye ate obba w'omukyala ye alina omugabo omutemwa Allah bwe yamuwa oguli specific so n'agamba ekirala kyenjagala okubanga era njogali annahu laisa bi'asibin tali mu bali abaddizibwa ate tali mu ku basajja basajja babaita asibu ye muntu nga ne bwemba muganda wammwe ne bwabanga atomedde omuntu khata'an musobola okuŋŋaanyizaako ddiya ne mubanga mugiwaayo kati nkakasa omusajja ali kuno tosobola kulumirirwa mukoowo mwannyoko wa mukyala wo tosobola mulumirirwa nga muganda we bwe yamulimirira oba nga muganda wo
mbere fana ko bwe kibayisa abadde agambe tumani farada minan nisa'i naye ate singa kisangibwa nga mukyala yakoze eki yasigaddewo nga yasigaddewo fa innaha tarithu almala fa innaha tarithu almala kullahu wa kullu man farada minan nisa'i fa innaha tarithu almala kullahu illa az-zawja. Era singa kisangibwa nga wasigaddewo muwala mwana muwala yekka mu mitendera egisooka tuli ku mutendera gusooka olwo kwe tulamulira. Yes kati abazadde tebaliiwo waliwo baana oba waliwo mwana kali muwala yasigaddewo naye nga n'omu ku bafumba babiri taliiwo oba kali maama waali maama bwe tujjako omugabo gwe byonna ebisigaddewo omwana omuwala yabikola ki liannaha la turaddu agamba tya illa al-ummu illa zawja okujjako omukyala w'omugenzi okujjako omukyala waki ye maama w'omwana ono ye atwalamu mugabo gwe kubanga naye guli described mu Qur'ani tegusukkawo mpulidde bulungi atali mubaddizibwa n'olwekyo ono omwana omuwala afuna fardan wa raddan afuna omugabo gwe gwategeddwa okufuna oguli specific ogwa nesifu wama baqiya naruddu alaiha nekyo kiba kisigaddewo tetukimuddiza nagamba wa inda man la yaqulu birraddi la yarithu almala kullahu min annisa'i illa bilmadha بالمعتقة لأنها هي العاصبة بنفسها فقط wablo ate bobo genze masala abalala waliwo abagamba nti omwana omuwala takola ki taddizibwa waliwo abaganda raddi baga nti omwana omuwala kasitafuna omugabo gwe tetumuddiza ebisigadde tubiteeka walala mpulidde bo baganda edda tetumuddiza okujjako omukyala nga yeyafuga ensonga y'okuta omuddu oba okunula omuddu mu buddu bakwata ebyobugagga byonna basobola okubimuwa byonna kubanga ye hiya asibatu binafsiha ye abalibwa nti mukyala asiba asobola okusikira ebyobugagga byonna addizibwa n'okuddizibwa ombulidde bulungi naye ffe ku masala getutambulirako aga Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi wa aktharu al-a'imma wa aktharu al-ulama bagamba nti omwana omuwala wabanga infaradat wanara maslahatiha nga kuba kumuddiza tarithu jamii al-mali ajisikira okujjako nga tulabye nti kale omwana omuwala omuyika yasigaddewo naye ng'ebyobugagga byalimu ebyobugagga bya Haji Ibrahim muwanga Kibirige naye nga lutwala hafu yuka ne tugimuwa talina nagyabitwala nastashiru yumukina nastashiraha tusobola omuga nti mwana waffe oba mwannyinaze olaba oti ebyobugagga bino nga bingi bingi naye olabye otya singa bwe tuba tukutteko omugabo Allah gwe yakuwa omulagabo ogusigadde ne gugenda gukola emirimu gy'obusiraamu kuba obwetaavu bubaawo idha qabilat fala ba'sa lianna almuslimuna ala shurutihim tekigaana singa abakkiriza kubanga abasiraamu kwebyo babeera bateesezzaako naddala nga bibikutteko nga birungi bisanyusa obwekitiibwa Allah fabiha wa ni'ma babituukiriza newagaana la najiburuha era newagaana naga nti nedda ebyogagga byange mbyagala era takakibwa takola ki takakibwa oba ye n'agamba nti nedda kale munzirizeeko ebimu naye kambatemereko n'abatemera ne bigenda mu ggwanika lyaki ly'obusiraamu ne bugasa eddiini y'obusiraamu twongera okubakubiriza abasobodde abagala famire tuzitematema nga bulaba tuzitemyetemye oyinza okugenda n'onoonya bu video ku YouTube eyitibwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda genda yosobola ogifuna oba genda ku Facebook page ogoberere osobola okutula osome omanyi oluganda bwe lutambula bibisinga obbatawaanya omuntu afudde temumanyi kyemufuna temumanyi luganda oli afuna ki babasika be baani ne muddawo ne mwetawaanya kuba temwagala kuwaayo oddekola ki kuwuliriza na kusoma seeka nyongera kusimba bawuliriza mbasaba tebajjanga okwo inshaallah Tambani mwekatumize mwungudu bilalo mkoziwe tubaziseeka waffe okubeera nga atutuusaako erinnya ery'obunnyumba omujuulidde kutumaatuma basika baani abafuna baani abatafuna erimu twagambira ddala mu kusooka ekwata kimu kya kubiri mu busiraamu erimu endala yonna ekwata haafu neeno nejja neyawulamu haafu kuba eri erimu yonna gye tumanyi ekola mu bulamu bwansi swala kusiiba zaka awo weetambulira
naye eno erimu eyafara yaffe yeekola ng'omuntu amaze okuva mu bulamu bw'ensi awo n'atandika okukola so tubeere nga tugijjumbira nnyo ate tumanyi nti ffenna teri agenda sigala ku nsi naye ku nsi kuno eno tulekawo ebintu bisatu byokka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza nti omuntu yonna kasitaava mu bulamu bw'ensi alekawo ebintu bisatu mudde emuli irimu eyagasa abantu nemuli omwana omulongoofu mu baana be otunuddemu mulimu agenda okusabira ng'avudde mu bulamu bw'ensi Jomu yayogera nabbi ekyokusatu nenene sadakatu njariya sadaka dolese nga ekulukuta so omala obutegeera eyo nti ku nsi bwolikako byokka mukolerere ate obeere nga oberekawo eri ku ssimu ojja yita ku 0759 tujjadda tukufuna ate era osobola nogenda ku mukutu gwaffe ogwa Islamic Inheritance Consultation in Uganda nobeera nga oteekayo obubaka bwo biidinilaahi tujjadda tubufuna tonyera kubategeeza olwaleero ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Safuru enkya tutandika ennaku enjeru 13, 14 ne 15 tugenda oba kibaza bulungi osobola osiiba ennaku nnya nosiiba okuva ku Mande, Lwakubiri, Lwakusatu nayongerako n'Olwesunna. Naam, ali ku simu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Sulaiman. Naam. Amin ya rabbi. Mutufu tangaziza munyenyo kunala kumbere yobusiku. Naam. Sasa terera muko naye ato bana abalamu ne bagamba ati omufu nakola ki tatikira mulamu taina kyayogera omufu tasalayo waliwo we twabadde sekawumalo nga tusika omufu yalaama naye mutuufu bana abalamu ne bagamba ati atina kumuziika wano okati oli yamajanga naye taka lirimu enkaayana tebamuziika ensonga emu okusomesa eggwanga abantu tegere tubayize ekiramu kubanga yamanga omuntu tasobusiraamu ate ffe tubakubiriza nnyo batwekwateko ebiramu bajje babifune tulagire enkola gye babikolamu ne ku YouTube yaffe bu video obusomesa gye buli mu Luzungu ne mu lulimi Oluganda. Omuntu agobere just YouTube anoonye agenda asseemu just ekiraamo ky'Oluzungu English will obateekamu eddaame ly'Oluganda osobola okuba nga ofuna obwo n'otula n'olaba engeri gye balaamamu n'ojja ofuna ekiraamo ng'olwedde omanyi bwe bakikola kale oba n'okola ekikyo olina kuba esingidde. Anti tebajja kufa. Amina ya rabbi. Wa alaikum salaam. Seka njagala kuyisaawo kano okusokera ddala njagala nkubirize abatuuliza abalungi abaagala okusoma kino kyokka nkyogere ng'ayagala okusoma lulimi Luwarabu. Manyi olulimi Luwarabu nsonga nkulu. Eswala wogitegeerera, Kurani woyigira okugisoma, buli kimu kwegamba kikola ki kyaba ate waliwo n'abo batambulako mu mawanga ag'ebweru. Kati olulimi Luwarabu twetaagayo abayizi. Neetaagayo abayizi abali redde nga baagala okusoma lulimi Luwarabu ate nga bajja kuyita ku mutimbagano. Manya nti zigambye nti besisi ya buli kyonna n'obusiraamu lulimi luki Luwarabu. Allah kasita alukuwa n'olutegeera Kurani ejja kunyumira, hadithi ejja kuzitegeera, buli kimu kijja kwanguwa. So ali redde nga awulira yeetaaga okulusoma mu nkola ya semester. Ate ng'ofuna n'ebbaluwa Hadiya Islamic Primary and Secondary Education Center gye tulaninga. Nze mbagamba nti tujja kuyita ku nnamba zino kanzikuwe ku WhatsApp kweziri n'okkuba osobola okkuba 078 07 03
kinana mu ssatu kinana asatu munana njiddamu Airtel eri 0 musanvu 03 kinana mu ssatu kinana asatu munana oba oyinza okuyita ku MTN 0 musanvu musanvu 2 kinana mu mukaaga 16 kinana mu musanvu nziddamu 0 musanvu musanvu 2 munana mukaaga emu mukaaga munana musanvu eya Airtel ebadde 0 musanvu 0 3 munana 3 munana 0 3 munana ejja kubanga ofuna ebisingako awo ng'oyise ku nnamba ezo mbakubiriza okusoma okuyiga obusiraamu naye muyiga olulimi lwala kuba nze ndaba businga okutawaanya abantu. Naam. Kyenda mu myaka tonyeze mu weddira akadde katukutte bwetutyo tulabise olunaku olwaleero hajjatimiro ya Nnandujja tukwebaza emirimu gy'okola tusaba Allah akusiimu biidhinillahi taala hajjatimiro ddiini yonna tukwebaza mirimu gy'okola tusaba Allah akumalire buli kimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.